Amanya gange zetusima Apollo kugambye tutubeera n'omusumba Lozas Bujingo alina ffe mu studios kule kisa kya Mukama yatuuse dda sanyuse nnyo musumba. Haleluya. Wiki namba ekitiibwa kya Mukama tukyali balamu atuwadde obulamu abatuwuliriza mbalamusizaako mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ennaku z'omwezi ziri 19 omwaka tegudda mabega gugenda maaso buli lunaku lw'olinnyamu ekigere terugenda kudda era fubanga bw'osobola oleme okulowooza nti okyalina obudde. Tuli mu season ya Christmas. Yes. Mazaliba ga Mukama waffe. Yes. Twayingidde dda. Ate era leka kulowooza nti obudde buweddeyo. Kubanga akkiriza Katonda naye mu ddakiika esembayo Katonda amukolera. Yes. Tulabye Katonda ng'akolera ba Danieli in the 11th hour. Yes. Tulabye Katonda ng'akolera ba Shadrach, Meshach ne Abednego in the 11th hour. Tulabye Katonda ng'akolera ba Dawudi. Tulabye Katonda ng'akolera ba Yusufu. Katonda y'omu. Omusajja yayimba oluyimba mu kanisa Musumba. Musumba Mulamba yayimba oluyimba luno olugamba nti eyaliwo era waali Mukama oli wa mirembe gyonna. Eyaliwo era waali Mukama oli wa mirembe gyonna. So Katonda takyukanga. Yes. Y'omu. Nolwekyo togwamu maanyi teweevuma nsi eno tobeeraawo ng'ogamba naye kaakati mazima nze omwaka nguggyemu kalungi ki apparently kati akalungi k'olina oli mulamu bwe bulamu kubanga kuba akafaananyi omuntu okubanga buli kye bayita success beyond akifunye naye nga bamuziika wiiki ewedde Tuesday last week waliwo abaaziikibwa. Yes. Nga bali lacking nothing. So when you think that you lack era ne weeraliikirira olw'ekyo ebimu ku bisinga okutta amaka mu Christmas bye bino engoye omwami nga taguze kadde baziyitanga kadde si kyekyo simanyi kigambo ko bakijja akamere emmere yes abantu beeraliikirira olw'emmere era mu biseera bino edde ennyo ne kaakati kuba kati ate abataagala kukola beeyongedde mu biseera bino nga ettooke mulikuuma butiribiri twalisibangamu ekyayi yes naye ngaawo wabeerawo surveillance maaso gammwe gabeerawo buli kaseera tiwabanga luwe yaliyungiza ttooke lya lunaku lwa Christmas sekukulu you understand so naye kaakati mu mulembe guno abantu babba bannaabwe mu kibuga nga nabo mbu banoonya Christmas mu nsawo z'abalala. Imagine. Abantu ne babba bannaabwe mu kyalo ne bakola obukodyo obwa buli ngeri si enkuba etonnya omuntu ayambala engatte nga tonajambaza kistokisi kwegamba nga bw'ayingira mu nnimiro yo tomanya ekigere kino kyabadde kitunulawa kyabadde kiddawa byonna bikola ababbi sitaani abawa obukolomooni nti omuntu asobola okuyingira mu nnimiro yo n'otulaba ngeri gye yafulumyemu. waliwo abaga nti waliwo ababbi abayambalanga engatto ezita kibaliga ezitafaanagana naye nga kikuyamba muki abana bayingira naye naddayo mu livaasi kwegamba ebigero laba biyingira byokka ebya livaasi bibanga ebiyingira naye n'ebyayingidde nabyo era bifaanagana ebya livaasi addayo mu livaasi naye ng'awo wonna anoonya naye Christmas. Era kati 19 sireero 19 jamu ali mu kibuga akutta akati mulimu abanoonya Christmas mu ngeri zonna abantu abalala bali mu kuginoonya mu bulungi ne mu bubi kituufu abaginoonya mu bulungi si baginoonya ne mu bubi wali abantu abaginoonya mu bulungi ne mu bulungi ne mu bulungi kitegeeza nti wazze okufuna ssente nga tolina golumiza. Yes. Era ogenda kunyuka ne ssente okkiriza nti ojja zifuna ng'era tuwali alumiziddwa. Wow. So togenda kudda mabega naye togenda kwonoona ogenda kufuna ssente mu bulungi oba mu bulungi mu bulungi ne mu bulungi. Yes. Kaakati
olaba omwana ono abeera z'okukola mu restaurant ajja ne bamuwa akalimo ne bamuwayo emitwalo 2 omwezi. Yes. Ezo tazifunye mu bulungi naye n'aweereza Apollo bulungi mu restaurant. Yes. N'omuwa katipu afunye sente mu bulungi ne mu bulungi. Amen. Ndi musomesa mulungi ndowooza. Bulungi nnyo. Kane wabaawo yazenga ze kuzifuna mu bubi oba mu bubi. Si mu bulungi ne mu bubi mu bubi oba mu bubi. Mu bubi obusooka kuzikugyako nga totegedde. Kusala nsawo. Naye ate bwe kizuuka ati ozirina naye ng'okuzikugyako nga totegedde kizibu ajja kukumenya omukono. Mbadiya. Ajja kubembadiya. Bajja kukuba engumi ogiyite block. Era mu biseera bino eby'ennaku enkulu ndowooza tukyali ku mulamu bwe gumu. Butereevu. Obumenyi bw'amateeka mu rekodi za poliisi bulinnya bweyongera. So abantu balina okubeera abeegendereza ennyo nga batambula n'essaawa ze munnyukiramu nazo olina ozitwala nga nkulu. Era bw'oba otambula totambula wekka, sala amagezi mutambule nga muwerako. Awantu awabi sala amagezi oyitewo nga bukyali. Naye ekyewuunyisa nti abo bonna abateezi banoonya Christmas. N'abo abaginoonya mu bubi ne mu bubi banoonya Christmas. Era nabo banoonya Christmas. N'abaginoonya mu bulungi ne mu bulungi banoonya Christmas. Ekibuuzo kiri nti ekyo ekitwala abantu bonna kiki? Christmas. What is Christmas? What is Christmas? Kubanga it is driving people crazy. What is Christmas? Katuchogereko olwaliro kubanga ate Tuesday ejja kuba Boxing Day. Boxing Day tuteeseteese ku Canaan Land Family Day. Yes, jangu ne mukyalawo, jangu n'abaana bo, jangu ne family. Boxing Day. Yes. Canaan Land. Abantu bafumbe emmere yaabwe, bafumbe enva zaabwe, bakamule obutunda bwabwe, baleete soda waabwe, bagende mu papakinga eri, ojonoonye wooteeka akakeeka. Eri abanyumba ya Mukama. Yes. Ennyumba ya Mukama eyitibwa nnyumba ya kusabirangamu. Bw'abanga atuweereddewo omukisa era omukisa ogwo tuteeka ogwenjoyingira awo. Amen. Okuyingira kwa bwereere. Tukubiriza abantu bonna abali sober minded nti ku Christmas tojja bwenyi bwaka bwova mu kusaba obudde oba bukyali misana. Solo TV ejja kuteerako programs ennungi, kujja kubeerako films ennungi. Yes. Eya Yesu n'etali ya Yesu ey'okunyumirwa obunyumirwa n'ennyimba ennungi. We are going to give you a splendid day. Olunaku lujja kukunyumira. Naye Boxing Day Family Day nga 26 Family Day yesookedde ddala. Amen. Yesookedde ddala okuyingira kwa bwereere. Wajja kubayo face painting. Ndowooza mu abakulu byabato. Okay. Wajja kubayo bouncing castle. Ndowooza era mu abakulu temubawunsinga. Kati mwe kye mugenda okukola kwe kufuna akaseera okunyumyamu ne bugingo. Yes. Ngenda kubaayo nnyo. Ne bwe tunaateeka akakeeka kaffe ne Suzani ne famire yaffe yonna twalabyewo. Gwe mulundi ogusoose twakirowoozezza bulowooza ne tugamba nti baba lokole bakyakalirako wa is being born again boring? No. It's not. Shouldn't be. Yes. So tujja kuba ne ba DJ baffe ba DJ Jemo n'abalala sound gyeri ku Kanani screen zijja kuba ziri buli wantu wonna. Tugenda kukolagana n'omwami wa Chu Vibes. Ebintu bijja kubaamu vibe. Amen. So we are going to spend the 26th day, the Boxing Day, in a responsible manner. Family. Betwaleko out. Family day out. Betwaleko out. Yes. Muve maganjo, muve kawempe, muve boyogerere, muve mukono, muve seta, muve mitiana, muve buli wantu wonna. Muje. Tujja kutandika sawa 5. Milyango gya kwera kugulwawo. Cooperate with the security. Babaze n'abaana n'emmotoka muyingire muteekewo emikeeka gyammwe we mwagala we mwekwata. So naye oluvannyuma
tujja kugathalinga nga family. Amen. Era sisuubira kubeera ku kituuti. Ndakufuna wembeera wakati kati awo. Bwaba wayina ekibuuzo ku family, it's going to be a great day. Tujja ku interactinga. Amen. So naye olwo olunaku luyitibwa boxing day. Era nalwo lwagaba birabo. Bw'oyagala osobola okuleetera gw'omanyi mu church ekirabo. Yes. Yes. Akisumululira awo, surprise zijja kubeera awo. Abamu balowooza tebabamanyi. Naye nsobola okuba nga ntula n'Apollo bulijjo ne planning omuleetera ekirabo. Amen. Back to 25th. Obadde omaze okutugamba nti wakayisanyo akaliwo mu kiseera kino. Butereevu. Nga mulimu abanoonya Christmas mu bulungi ne mu bulungi. Good. Mulimu n'abanoonya Christmas mu bubi ne mu bubi. Yes. Bonna banoonya Christmas. Bonna banoonya Christmas. Naye ekibuuzo. Ekyo ekibatambuza akadinagi. Ekibatadde ku bunkenke kimala ennaku mmeka? Kyeki? Christmas. Kyeki. Nagisomesaako ne bunaku tufuna abantu ku radio abapya ne ku TV. Kati kanzire mu nsomese. Somesa musomba. Christmas biri ebigambo bibiri. Naye omuzungu bw'aba yatula oluzungu lwe tajatula. Kyova owuliranga abantu beewuunya muganda wange Peter Sematimba. Olwa Pira. Pira. Kuba titevaayo. Mu luzungu olutuufu titevaayo. Wadde abantu babifuulanga jokes. Naye titevaayo. Ye Christmas. In other words, ffe nga bannayuganda tetwandigise Christmas. Twandigise Christmas. Oba mu njogera ddala ekirambulula Christmas. Kubanga egatta ebigambo bibiri. Egatta Christ n'ekibiina ekigoberera Christ. Christ ye Kristo. Yes. Mass kyekibiina. Ekibiina ekyo kiteeberezebwa anti Uganda lwe lumiro yatuwa. Ne bw'oguba omusango weeguli ebeera allegation. Suspect. So ekibiina ekyo kiri suspected. Ndowooza njogedde ng'eyasoma. Okubanga kigoberera Yesu. Kiteeberezebwa. Yes. Ate era beebale abaleeta akagambo ako aka suspect. Kubanga bangi abali mu kibiina ekyo nga babbi, bali babisiyaga, baffere, bantu bazibu nnyo toteekwa kubeesiga. Era kyembadde ngenda okwongerezaako ekibuuzo nti bwe babeera nga ba suspects kitegeeza nti waliwo abayita abakristaayo nga tebali. Butereevu. Christianity became a cover for some few fellows. It became a cover. Christ himself, he became a password for thugs. Omuntu omusanga n'omuyitwa ow'Oluganda. Ate ekirungi Mukama waffe akimanyi. Kyava ayogera mu Matayo. Matayo essula ya 7. N'agamba nti si buli agamba nti Mukama wange yalisikira obwakabaka obw'omu ggulu. Bangi abamuyita my lord. Nga balina bye byenoonyeza. So do not be fooled by somebody's title of a Christian. Omuntu akubuzaabuza kubanga bamuyita mu Kristaayo. Mu kibiina kiri mass. Yes. Ekigoberera Kristo. Mulimu n'abatali. Butereevu. N'abatali bagoberezi ba Kristo. Mu kibiina ekyo mulimu abatali bagoberezi ba Kristo. Nti ne be yalina 12 era mwalimu atamugoberera. Judas Iscariot. Yali naye ate yali mu position ya waggulu nnyo. Yali mu procurement. Kwegamba nga services olabanga alina ekyamaanyi kyakola mu batume. Actually, he is the only disciple that had an office. Abalala baali baddowa tuddowa baali batembeeyi banjiri. So era kyova olaba omukwasi w'ensawo oyo Yesu bwe yabagamba nti gwe ngenda okukoleza nga yandyamu olukwe. Bwe yamala n'amukoleza n'amugamba nti buli kyokolakola mangu. Tebaamutegeera kubanga balowooza nti amutuma akole shopping. Bwe ndowooza tewali yalowooza nti Yuda bw'abavuddemu awo yeye. Kaakati bamutegeera ddi nga zze n'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abawandiisi bazze kusaanyawo mukama we. Mukama we n'abuuza nti onywegera omwana w'omuntu ng'omulyamu olukwe. Judas, have you really gone this far?
you kiss the Son of Man while betraying him. Oh my God. Uba mutegeerera. Ekibiina kino ekya Kristo. Ekitegeeza mpuliramu ekigamba Musumba. Nti mu kibiina ekyo muteekwa kubanga weeyisanga Kristo. Mutereevu. Mpuliranga bikwataga. Eyo nga tetunnaba kutuukayo. Kristo akyusa. Naye mulimu abataagala kukyuka. Christ transforms people. Yes. Ne waliwo abakona abantu abali mu kibiina kya Kristo balinga entamu erimu emmere. Nti abamu baakona. Abalala baddugala. Emmere si buli mmere nti evaamu bulungi. Era mu kyalo oba bafumbira emmere n'evaamu bulungi. Osanyukanga. Omwebazanga, yes. Tojjukiranga babakubamu oluyimba. Olulala ofumba emmere esiridde ate lwonyiikidde mwattu n'ofumba emmere etayidde. Okajjukidde. Olulala ofumba emmere esiridde. Kati abantu bano abamu tebaagala na kubafumba nnyo. Awulira nga alinga agenda ogw'eddalu n'abuukayo ng'abadde afumbibwa ayingire mu kukkiriza, ayingire mu Kristo. Ye Kristo yennyini bwe yali abafumba yabagamba bw'ati nti bwe mutalya mubiri gwange ne mutanywa musaayi gwange temusaanira kubeera baweereza bange. Mu kibiina ne bakeera ne badduka emisinde. Omuntu tumulagire ajja kwesomerawo Yokaana essula ya 6 John chapter 6. Tulina obudde butono wano kyetuba tudduka speed. Yokaana essula y'omukaaga laba Yesu engeri gye yatambulamu n'abantu bwakya ku makya yalina abayigirizwa abasukka mu 7 ne badduka era yakimanya nti bagenda kuba yali Katonda. N'amala n'abuuza ne bano nti nammwe mwagala okgenda. Peetero n'alyoka abaddiramu n'agamba nti nga tunaagenda wani ayina ebigambo eby'obulamu. Kati Peetero yagumirawo. Kye bayita okulya omubiri n'okunywa omusaayi tukirabire mu biina by'obufuzi kubambibwako nnyo ekyokulabirako nti nga bw'owulira ng'olyaga nti musaayi gwa gundi kitegeeza yamulya yamunywa naye ng'oli akyatambula naye aliko minsti nti ideologies ze zirina kye zigenda omugattako obulamu bwe bugenda kukyuka singa oyo gwakkirizaamu akwata entebe. Nolwekyo kyangu nnyo Yesu kye lyagamba you eat my flesh and you drink my blood then we move together. Kigwanidde abagoberezi ba Kristo. Yes. Nabo okulya oba okubeera ne ideology ya Kristo, embala ya Kristo. Yes. Nga mwe batambulira. Kati omulembe gwe tulimu mubi nti n'ekigambo Christmas ng'ogyeko okuba abantu tebakimanyi nakyo kigenda kifeedinga olw'abasamiza abajjudde mu nsi eno abali b'ebisiyaga n'abasamiza ab'engeri endala abalowooza nti bagagga abalowooza nti Katonda taliiwo ne baddira Christmas ne bateekawo Xmas. Mathematically you all know it's an assumption that X is unknown. Waliwo yatugamba nti tewaliyo value ya X. Teriyo. Gizuule. Tulina ogizuula naye era tebagizuula. X is unknown. Find the value of X. Yes. Naye ng'era tebagizuula. So when they say Xmas, it means this mass that was following Christ is there, but it has yoked with the world. Now the world is changing. Sooner or later, the mass will be there belonging to a nobody. Eyali mass ya Kristo. Ejja kubanga ya X. Who is X? What is X? Find the value of X. X is an unknown number. So, buli atimbye olwaleero oba buli apanga okutimba ng'ogenda kutimba Xmas weegase dda ku bakafiiri ba antichrist. Kino okugwayo gana amawulire ogasanga ku sooti guno munnyo. Bw'oba otimbye X oba wali bw'aba akuweereza aka message Merry Xmas tamanyi kyagamba. Christ amugyewo. Kati mu kujjawo nannyini lunaku
abantu basigala ba celebrating nga kye ba celebrating tebakimanyi oba bali ababa settingira kastemala x neno ga Christ navaawo ababa settingira bo moyo mwe ba settingira baba bagubanya amazali bagasigalewo naye nga nanyini gote bamwagala olunaku lusigalewo yes ebiduula bisigalewo n'okujaganya abantu beetale banoonye sente mu bubi ne mu bubi mu bulungi ne mu bulungi naye nga azaaliddwa nyinirwo tebakyamutegeera abamutegeera baba buzaabuza kubanga bali tebamwagala those antichrists lukwe lupange yes lukwe lupange so tekibagana kutegeka keke agati aganene era ogenda kulaba mu mawanga gonna aga Europe mwe bakkiririza mu bisiyaga 100% ne mu America nawa Canada yonna batimbye dda omuzira guli mu buti buli mu kumyasa naye nga bali babisiyaga. Do they really celebrate Christ's birth? Kitegeza kyangu nnyo okubeera mu bajjaguza n'okujjaganya olwa Christmas nga tomanyi ng'omookinga nga tomanyi kati abagoberera nga tebamanyi mwebali kiringa ng'ekyokulabirako ekyangu omuntu aleme kubula opposition bw'ekola keeke ennene n'egiteekako omusajja waffe ow'enkofiira ne bawandiikako emyaka gy'awezezza baba ba celebrating a birthday ye opposition bulijjo yesooka okumanya amazaalibwa ga his excellency Yoweri Kaguta Museveni tebohabulwa yesooka okugamanya oluusi bayiribanga ne keeke babanga bajiwumuza polisi ne baga mugijeewaawo ne badduka nayo mutima ki mwojaguliza amazaalibwa okuteeka okubaako omutima oba omwoyo oguli emabega w'okujja kati nanyini mazaalibwa gano aga keeke opposition yeekola abamanyi tebamwagaliza so bali awo bayimba bayinza okuyimba happy birthday maloboozi agasinga obulungi naye tayinza kubaawo takisanyukira tabegattako kati n'ensi paati ennene abantu bayimba amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu nga tabaliiko akimanyi tebamwagala akimanyi babuzaabuza kati Europe ku ngeri gye yavaamu ku mateeka ga Katonda oba America oba Canada kati Christmas gye bajaguza kyewabwe bajaguza kyekyo songa neno batulumba nti eno bastookiza omwenge buli wantu olwa Christmas kondomu zistookingiddwa mu bungi mu bika ebya buli ngeri beteekerateekera Christmas butereevu beteekerateekera Christmas gwe mwoyo guli ogwa opposition okutegekera his excellency cake ne birthday songa ate era wadde bayinza okubeerawo batono Museveni abeerayo ne birthday gyagendako ekkololo amanyi nti bano baba bategese bazzukulu abazzukulu abeerako aba amanyi nti omwoyo ogutegese gwe mwoyo omutuufu so mu nsi muno omutima gwo kintu kikulu kyokola okikola mu mutima ki oli conscience ku mutima gwo ogoberera bandi wagoni oba kyolimu okimanyi oteekateeka kujjaguza Christmas yes omanyi kyogenda okujaguliza ebigambo bino biri bibiri Christ mass x teriiko x yabakafiiri musumba katuwumulemu Sol TV kuli program Omunnyo Ku Makya program ene eddamu nezanyibwa misingi ebigambo bwe biti obisanga wanooka tulina omusumba Aloysius Bugingo katuwumule ate tukoma kya program eddamu nezanyibwa misingi agange zetusima polo omusumba Aloysius Bugingo akyali naffe nsonga ya Christmas ojaguza Christmas oteekateeka kujaguza Christmas ogitegedde Christmas oba nedda musumba ndoza tandikira wenye are you going to celebrate Christ for real or you are among the mockers ogambe nti waliwo abasobola okubanga bamokins nkuwadde ekyakulabirako kyangu era awuliriza sheno saagala kitwale nti ndi political njagala ebyokulabirako ebyangu nasaba Mukama emyaka mingi bw'aba ntuma okubuulira examples zange zitegeerwa ategeerera ddala wansinga nze owo wakati ansingako n'oli owo waggulu kati kyenvudde neeta example enyangu keeke ya opposition eyo gaggadde jeekolera his excellency Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa the president of the Republic of Uganda birthday eyo ebantuufu eyinza okubanga emyaka mituufu katugambe naye omutima gwetegekeddwamu mutuufu
gwe gwokusanyukirako nyini n'emyaka nga ye taliiko nga n'abazadde be tebaliiko oba ab'eŋŋanda ze tegiri validated. Tuli together? So Christ Mass olwa pronunciation y'oluzungu ebuza T kyeva efuuka Christmas. Ekyo kyo tekiriko buzibu. Tekiriko bulabe. Era tusobola kukola Christmas nga titeriimu T ebaamu mu pronunciation osobola okijjamu. Olulimi luno olugwira tulusoma nga bwe luli. So kati sooka tusooke tutereeza ekyo totimba Xmas ojja kuba weegase kuba Antichrist kubanga X yaani ekibiina kyo kitaddewo naye ekibiina kyani aliani nowuni kubanga abavoozi tibamulabawo. Kati ate bw'oba otimbye Christ Mass oba kiyite Christmas ate kebera buuza nti nanyini yo singa abadde mu nnyumba yange olwaleero tubadde tugenda girya mu ngeri ki? Yes. You know what makes you a follower of Christ is always to meditate what would Christ do in this situation at this juncture. Yes. Yandikoze eki bw'oba oyamba omuntu tomuyamba lwakubanga ajja kusiima. Yes. Muyambe olw'okulowooza okwa Kristo. Kristo bwe yandisanze omuntu oyo yandikoze eki? Be a good Samaritan. Abantu bangi abaweddemu amaanyi olw'okuyamba abalala kubanga be bayamba bazibu. Myaka egiyise waliwo yampeereza ka message yayamba omwana nga ddala talina mwasirizi naye oluusi omuntu wamala okuvaayo abantu be balabika naye yamuyamba n'amuweerera n'amuggusa n'amukolera ne bizinesi nga bw'asoma naye ng'era amuweerera n'atikkirwa ogamba yamuyita ku pate yamuyamba ku kaseera ako konna akamatikkira yali bize nnyo ng'omuntu gw'asobola okwerabira ali ogwo eyamuweerera. Yankubira akasimu ng'aweddemu amaanyi kubanga ayamba abaana bangi tayagala bamuddize ssente naye n'okumugamba obugambi nti tutuno tulitudde mu kidaala nakyo ne kikulema kaadi yagiwa bali abatamubeererawo kaadi bwe batuula mu bifo kati ate ne bategeka pate era ne pate ono era n'abanga tali updated kati nga bayiseewo ennaku nga ziizo n'amuweerezayo ekifaananyi kimu ekya graduation nga n'ekifaananyi kyamuweereza tekuliko thank you. Musumbawo ndabamu kimu kwe kujaguza mazaalibwa ga Kristo nga Kristo taliiwo. Laba n'ekirala nti abantu bayagala okulokola tibalokolekekeka nakyo omuyambi asobola okubawo naye nga bayamba tibayambika naye newankubadde nga tibayambika yasigala ayamba. Ye Kristo oyo. Kakati ekigambo kino Christ Mass ebibiina bya Kristo tukikuume bwe tumala okikuuma ne tugaa nti okay tetugenda kukozesanga Xmas kubanga X kuvoola tujja kukolanga Christ Mass tukyatulenga oluzungu bwe tugaa nti Christmas then ono omusajja gwe tujaguza amazaalibwa singa twamuyise mu buntu physically kubanga era twamuyise era n'ono tuli naye ku mazaalibwa spiritually naye ku mazaalibwa ge nga tumuyise abadde asuubira ki? Abadde asuubira ki? Kyetuteeka okwebuuza era nina obweraliikirivu bw'otalowoozanga nako nti Kristo engeri gye yadescribingamu amadda parties after parties, everything business as usual. My God, the world will be crazy. Alyokaje. Ebiroozo byange bingamba bulijjo nti alijjanga 25. Yandigira ku lunaku lwenyini. Bw'oba otidde ngoloza najja ku luno tereeza obulamu. Amen. Obulamu tetubutereza lwa kutya. Tubutereza lwa kusikira bulamu butaggwaawo. Yes. Tubutereza lwa kutuukiriza mission eyaleeta Mukama waffe. Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza ye najja tubeere n'obulamu ate tube nabwo nga bungi ddala. John 10:10
Very easy verses to memorize. Yes. John 10:10. The devil came to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came to give life, and life in its abundance. Abundance means you enjoy part here, you enjoy for the rest of your life in heaven. Byotegese gwa awuliriza soloti FM n'alaba ku TV byebyo. Omusajja byandibadde agamba nti bireete ku kuzaalibwa kwe. Bwe basibye ebyo. Then oli ku lunaku lwani? Kristo bw'ajjira ku lunaku lwennyini. Byasanga byemuteeseteese byebyo. By the way, ekifaananyi kya Kristo. Kristo teyalekawo bakristaayo. Ekibiina kya Kristo kyabalokole. Ne Mwangerika ne bayimba. Abantu ba Yesu abalokole. Kati obuzibu bwe bujjira kwe kukiyimba obuyimbi. Kuba naawe okiwulira nti toyinzaga nti abantu ba Yesu abangirikani. Tosobolaga nti abantu ba Yesu abaprotestante. Omanyiga n'amazima ge gasaana okubuulirwa. Wabula ekikuwa comfort kubanga oyimbye ekyamuleetera ddala. Abantu ba Yesu abalokole. Si lw'amaanyi, si lwabikolwa. Abalaba ekiisa era b'eddembe. Tuli baddu baani, ffe tuli ba Yesu. Edda twali basitaani ne tusenguka. Oluyimba nga luwedde olina okwekebera. Wasenguka. Kyogambye nti Kristo bw'oba okyalina ebigali mu nnyumba ng'okyalina erizi mu money pass oyina appointment ez'akawala k'ogenda okuba nga ozoganya mu nnaku enkulu. Mukazi wo oli mu kumubuzaabuza weetooloola oba omwami wo oli mu kumubuzaabuza weetooloola. Bazadde bo oli mu kubabuzaabuza olina engeri gy'obeetamu amakoona gwe gy'omalira omanyiyo. Bolongoto yenna gw'olimu toli muddu wa Yesu. Sigala asobola okufuula omuddu we oba enjaga. Nzijukira edda abaana nga bayiga sigala naye kaakati wali amunywera maaso g'abazadde. Naye eri mu kyalo twamalanga okumunywa n'ofuna obukomera. Okubuzaabuza. Funawo akantu awo k'ogira akawunya obulungi. Era nga tetumanyi nti ate ye poliisi yennyini. Lwaki owunya bulungi lwaki towunya naturally? N'abawano nabo obalaba olumu. Ate sitaani era bw'atyo babuzaabuza. Katulaba bano abaana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala bagweredde mu shisha. Babateera mu strawberry. Babateeramu ebintu bingi. Okubuzaabuza ne basaanyawo sisitimu yonna munda. Kuba ekituufu kiri munda. Ekituufu kiri munda shisha. Bino ebya berry ebiwunyako strawberry naki vanilla. Kubuzaabuza. So omuntu yandibadde teyeebuzaabuza. Kubanga Kristo ayagala olokoke yajja okunoonya n'okulokola ekyabula. Kyekinyusi ky'ogambye ekyawo ku ntandikwa Kristo yalekawo abalokole. Yaleka balokole. Abakristaayo si kigambo kibi n'akamu naye kyaluvannyuma. Kijjira mu Bikola Abatume essula ya 11 onyiro lwa 26. Tukebereyo. Bwe bagenda eyo bwe baali babulira enjiri mu Antiokia ne balaba ebikolwa byabwe n'ebikolwa bya Kristo nga tobyawula. In the book of Acts chapter 11 verse 26 ebikolwa by'abatume ng'era ekitabo bwe kiri nga tobyawula na bya Kristo. Basabira abalwadde ne bawona. Basonyiwa abamalaaya. Bayita abantu bonna okujja okulokoka. Tebasosola mu bantu. Bayita abalokole n'abatali balokole. Ekyali wali nga kiyitirivu ajja n'ennaku agirekaawo. Jjukira omutume omu yaserengeta Samaliya bamuyita Filipo mu Bikola Abatume essula ya 8 n'atuukayo n'asanga ng'ekibiina omusajja gwe bayita Simoni yakiroga. Simoni omulogo. N'ababulira Kristo CX n'ababulira ani? Kristo. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga kya Samaliya. Abantu ne basumulwa paka n'omulogo ng'essabo lifuluse. Naye n'asimula n'ajja ku Crusade n'alokoka n'abatizibwa. Bikola Abatume essula ya 8 ava ku lunyiri olwokuna. Osoma awo ojja kulaba nti omusajja omu ng'ayogera Kristo atalimu kubuzaabuza.
Filipo yakyusa ekibuga. Amen. Kakati ng'ovudde ku oyo bwe wayongerako mu maaso Bikola by'Abatume Sula ya 11 olw'abiri ne babeetegereza ne baga nti bano bakristaayo, meaning these are Christ like. Balina empeke, balimu embala ya Kristo. Embala ya Kristo. Kati bw'oba oyimba oluyimba tuli baddubaani ffe tuli ba Yesu, toswala owuliranga ddala oli muddu wa Yesu. Kubanga Bayibuli egamba tosobola kuweereza baami aba babiri. You can't serve two masters. Atego. So oli muduwani, sente z'otegese okunywa, okukiitinga kw'otegese, wasindise mukazi w'omukyalo oba gwe weetutte mu kyalo, oli mu kwebuzaabuza and so forth and so. Nawulira ennaku nga baga nti omuvubuka omu ali ebweru agenda kwonoona. He's going to break 20 marriages. Yes. One person. One individual. Abawala bagenda bafumbirwa mu ngeri eri ey'okunoonyawo babeera beewogomawo. Olowooza mukazi w'okumba alina gwalinda ali bweru, naye oyo gwalinda alina omulala amulinda, naye omulala amulinda, naye omulala amulinda. Kyova olaba kati bwe bakomawo tebakyayogera nti atuuse. Kyamagezi naye buli omu amusisinkana bubwe. Imagine obadde bweru ng'okola ssente, kati okomyewo okujaguza amazaalibwa ga mulokozi, osisinkana abawala 20. Ate buli omu omulimba nkutwala ngenda kukutwala. Abavubuka basigala beemagaza. Kyoyogedde kiri ekyembala nti bw'oba ojaguza Kristo, yes, oteeka okuba nga ofaanana oba byokola bifaanana bya Kristo. Ebikolwa tusomeyo Bikola by'Abatume Sula ya 11 olunyiriri olw'26. Okay. Eyi egambye eti nsooke sooka bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiokia. Awo lwatuuka ne bamala omwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina kinene. Abayigirizwa ne basooka the law of first mention. Abayigirizwa ne basooka nabo kye bateeyitangako okuyitibwa abakristaayo mu Antiokia. Acts 11:26. Yes. And when he had found him, ono yali Barnabas, and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. Yes. And the disciples were first called Christians in Antioch. Kitegeeza nti baali tebayitibwanga bakristaayo. Bo bennyini tebakyeyitangako. So kati ekibuuzo kiri nti gwagenda okujaguza Christmas, Christmas, oli mu kibiina ekigobera Kristo, neighbor akuwera obujulizi asologa nti oyo mukristaayo. Sikwe kusomooza abavubuka bannamwe abaana ab'obuwala babaweera obujulizi nti muli bakristaayo. Do you behave like a Christ? Abaana ab'obuwala abavubuka abaana ab'obulenzi babajulira nti muli bakristaayo. Manyi ffe twakulira mirembe mirala na gino taata mirala. Gino abawala bali dangerous okusinga abalenzi. Tuli ku Munnyo ku Salt Media, yes, FM ne TV, yes. Abawala bambala obuntu nga butangaala nnyo naye nga n'akoomunda bakeerabidde ne bajja mu bavubuka. Generation X. Kakati tejja tufuulira Christmas yaffe kugifuula Xmas. Generation X, the lost generation. Ate obudde gye bukoma okweyongera waggulu nako kennyini asobola okukajjako n'akasuula. Naye ng'oyo ebbinu lyonna eryo ly'alina ali mu kujaguza Christmas. Kyenjizeemu omusumba nti to deserve being a Christian. Yes. Olina okuteekwa kubeera n'embala ya Kristo. Precisely, you walk the way Christ wants. Yes. Not your own way. Naye abasinga obungi balinga eŋŋombe eno eriwo
Kristo yabavaako bakola bye baagala. Ekyokubiri musumba kyenjize nti n'okuyitibwa omukristaayo sigwa ateeka okukyeyita. Ekyo bakikuyita buyisi. Gw'olina agamba nti I am saved. I am born again. Kuba Yesu bye yabyogera. Luka 19:10, he came to seek and save. So when he saves you, you are saved. John 3:3. Unless when you are born again, you cannot see the kingdom of God. So when you say I am born again, yes, you are right. When you say I am saved, you are right. You are right. When you say I am a Christian, you are wrong. You are wrong. You are wrong. Let them call you. Embara ya Kristo. Yes. Kituufu. Bano babayita buyisi. Olinayo abakuyita. Ne bwe babeera bataano. Abalala bali mu maka. Nga babatizibwa era bali mu keejago kati naye nga bo bennyini beemanyi nti bombi bayaaye. Mukazi muyaaye. Musajja muyaaye era kati buli omu abaza munne tamubulako n'akiitinga. Esimu kati bazikutte tayitire. Bu message obuyitako si bwangu. Tibakalaba. Ka message. Tonimba. Uliwa. Ekyetagisa musumba ndowooza mu kiseera kino kyennyini. Kweko kuba mutooki nti bo abandaba oba n'ebikolwa byenkola bya Kristo biraga mu Kristaayo. Heaven is watching. Yes. What does heaven see in your heart, in your home, in your marriage, in my life, in your life, in your day-to-day life? Yes. Who are you? This day should be a day of reflection. Yes. Who am I? For pastors, for apostles, for Bible teachers, yep, for evangelists, for prophets. Who are you really? For followers and believers. Nebikolwa byoteekateeka okukola. Yes. Munaku enkulu. Byebyo. For ushers, for worship team members. Yes. Abo bali ku bituuti nga bagenda kukuula bakkiriza. Abaana bagenda kwambala ku bituuti mu makanisa agatali gamu ng'atajetinga bba w'abandi. Esimu yafuuka connection ya geyeena n'omuntu. Batono nnyo kati abakkiriza nti esimu ogisigaze muwanyise buli omu atwale ya munne. No passwords. Password. Waliwo yagamba nti waliwo abalina password ku password. Yes. Egulawo si yeyingira mu message. Yes. Si yeyingira mu Facebook. Si yeyingira mu WhatsApp. Oba bazikwata batya ate oyo omusanga akugati wabula bujingo mukama yakuwa singa manye nyiriringa gwe oyina password nyingi ez'obwenzi zikujjudde mu mutwe naye nyiriri toyina wadde. You can imagine carrying all those passwords. Ng'ate olina professional gy'okolera ku office era olina computer passwords. Then ogateekeza essimu zo ate balina essuuka mwemu. A time of reflection. Time of reflection. Christmas. Don't feed your body, don't feed your mind things that are negative, things that are contrary. I think that's the right statement. Yeah. Contrary to the day. Ebikontana. Yes. Ebikontana n'olunaku. Betuddayo waliwo nabagambire nga nti abamu ndooza batidde. Christmas bw'abanga Kristo lwadda. Bw'abanga anajja kweno ogenda omanyi buli mwana asobola okwemaakinga. Buli muyizi ate bwe beemaakenga buli omu ayita ne bwe kiba rio ku kino ekikwatagana n'okugenda mu ggulu omuntu ayogera amazima nti atuweemu akadde. Kituufu. Ogambe nti omuyizi asobola okwegulula. Yes. N'amanya nti nkoze eki mpise. Bwe biba bya ddala. Ansa ze wagamba olinza oba ozimanyi. Ne ansa z'ogamba this is the exact. Ngimanyi. Ezo nazo oba ozimanyi. Neze watwaliddeko obudde singa buli muntu yeemaakenga nga bali fair. Buli muntu yanditwalira obubonero obulungi. Ogambye nti bwe kibanga kya. Naye ekintu kye nakakasa buli muntu kyemaakingako obulungi. Ogenda mu ggulu singa Yesu ajja kati. Kyangu nnyo nti alindemu.
alinde ki gwe lwaki siwetereza kubanga Yesu teetaaga mulindisa olw'ensonga nti okuterera tukutwala na ddakiika omusajja yaterera ku musalaba gwa Yesu sawa esembayo naga nti remember me naga no it's not about remembering you we're gonna be together in the paradise tonight sibulide mungo America sumba tulina dakiika ziri bbiri ntandikire wa ndeke ki njogere ki mbayitanga 3 mu December ku Canaan Land Vision Night 2024 is a year of double restoration. Zechariah chapter 9 verse 12. Yes. Naye tosobola kuyingira mu ddabo nga twetegese bulungi. So mu kaseera kano ng'abamu maze n'ofuna Christmas leave thamwe packages za holiday biki I think find a quiet time. Funa yakadde ofumitirize ku byoyagala okukola 2024 Katonda baba agambye nti double restoration agenda kuwa omugabo emirundi ebiri kiki kye kitegeeza tutegeregana so n'olwekyo ebyo nga tugenda maaso mpolampola tujja banga tubibagamba naye sitwagala ofiire ku lunaku lw'amazaalibwa kubanga olunaku Yesu lwe yazaalibwa abagezigezi bokka be baamunoonya abagezi be baamunoonya ne bigwa matuga keerodde n'abasamize be ne baga nti oyo mwana attibwe kabaka mulamba yazaaliddwa ate sina kabaka wabakabaka ne balyoka batirimbula omusaayi gwayiike Nazareti mu Yerusalemu wonna ne batta obwana obuto okuva ku lunaku paka ku myaka 2 n'ekitundu so nga tukola okujjukira amazaalibwa ga Yesu ndoza twakifuula kalicha kye tukola buli kaseera mu ngeri y'emu ne sitaani naye ayina kalicha eyo ey'okutirimbula buli muntu naye eky'omukisa ekiriwo kati tebakyasindika bajja babanoonye babatterwa mpaka kati osala endalinga mu linnya ly'okunoonya essanyu n'ofiireeyo kyova olaba abantu abategeevu abalina ke beekoledde abalina kye banoonya bava ku kyaki ku krisimasi ng'addayo ewaka n'abaana be nga balabako movies batuninga Soroti TV atujja bawo ennyimba ennungi naki programs ennungi enkeera ku boxing day nga 26 family day out mwena muvuge moroka muje tweyiwe ku Kanani babadde bambuza nti basingoozi banaakola batya basingoozi waliwo abadeetinga namwe family day out mugirete ku Kanani mu datingiraawo basingoozi waliwo abamanyi okwefumbira nawe fumba akantuko tunakulabira mu kasonda walingo oli bwomu kuyingira kwa bwerere jangu olabe ku bafumbo kinumanyo okuba nti abantu bayita abantu abakulu ku mbaga ne bagamba nti abaana tebajja songa ffe mu buto bwaffe ekyatwagaza embaga kututwalanga ku mbaga ne tudda ne tufumba tokotoko ne tukola embaga and so forth and so on kakati fe tubakkiriza basingo namwe mujje mu family day out bate mwe tibabazaala tubanizanga 26 kakasanga ojja kuza Christmas kakasanga toli mu kumokinga Christ kakasanga toli mu abo abakola ebintu nagamba ntai oyo simumanyi kubanga yaga nti sibuli agamba ndi mukama yatuuka kunaku naga nti naye olunaku lyonga lutuuse bajja kugamba twagobanga emizimu twalagula ne tukola ebyamagero bingi mu linnya lyo naga sibamanyangako mmwe muve wendi abakola ebyobujemu tobeeranga mu abo mbasabira sekukulu ennungi kuba tujja kudda ku Lwakubiri wano ku makya nga nva wano nga tugenda Kanani ne Apollo ne famire zaffe nolwekyo kati wano mujja kundaba bulabi ku TV nga tetulina kadde k'amaanyi bwe kati mukama abankole bulungi take care eyavudde ebweru tukwagala oli mulamu oddeyo ng'oli mulamu tojingira no ng'oli musama tumalirize ng'oli musamaavu kale shalom tweyanziza olw'ekisa kya mukama program olwaleero ekikulu kyenjize kyekyokuba nti tweteeketeeke ate twekube mutooki how would Jesus celebrate his birthday yes twebuuze nti Christmas kristo mwali oba taliimu tubaagaliza omukisa gwa mukama atulaba ku Sol TV naawe atuwuliriza ku Sol FM tuddemu tusinkane olwokubiri olujja abakuume mukama mubeere bulungi